olunaku lwa leero muzikirize bategeeze nti okwetonda kiba kikolwa kya buzira, naye muzikirize olwaleero lwange ne ku lwa National Unity Platform yenna muzikirize mbeetondere netondere n'eggwanga olw'okwesiga abantu abakyamu. Mujja kutusonyiwa basebo ne bannyabo kubanga twabesiga twatunulira ndabika yaabwe, twabesiga abamu twatunulira myaka gyabwe, twabesiga abamu batuleetera ebitabo nga basomako, twabesiga abalala bajja nga tutunulira ebbanga lye bamaze mu byobufuzi ndulowooza nti oba oliabo experience tujja gikozesa tukizindireko ekirala. Naye nga bwe mumanyi baganda bange, kiba kizibu nnyo omululu teguteginga step yonna mabega kuba gweyongera kula bukuzi. Twayiga luvannyuma nnyo nti ffe bwe twali tunoonya Uganda empya bo baali banoonya motoka mpya. Twamanya luvannyuma nnyo nti ffe twali twagala freedom yaffe, tetwali twagala kukyusa ddembe lyaffe, bo baali baagala kukyusa nyingiza yaabwe. Tetwali twagala kukyukakyuka mu Uganda yaffe, bo baali banoonya ki kye batunda. Bagamba kasitafuna tiketi ya NUP bafunye ekyentunda. Naye newankubadde twabayiga luvannyuma, at least twabayiga. Olunaku lwa leero abo abakulembeze bennyini etwabaleetera ne mubalonda ku tiketi ya NUP kaakati mu lwatu nga tebaswala bakolagana n'abo ababanyigiriza, bakolagana n'abo ababafudde abaddu akalyamu. Naye kibuuzo kiri nti batandise kati okukolera abalabe baffe oba baali batandika dda? Kati wano we nnina obuzibu n'abaka b'ekibiina kyenzikiririzaamu mukulembeze oyo atimbye gy'agenda, naye kuva luli ali ku countrywide tour. Naye nze kye neebuuza, ababaka be tulina abasoba mu 5 baliwo okutambula naye mu be tulina osobola okutoolako 10 n'omanya nti egyo gyafuuka miyaayu, toolako abalala 10 ogaye nti abo balwadde balema, wasigalewo 30. Hey, 30 gaye abalala 10 beebuzaabuzizza mbu tuli mu mirimu gya parliament gy'obeera giyina nnyo kye gitugasa. Bwe yanditambudde n'ababaka 20 ekyo yandibadde statement nga mwenna kye mutambuza ki y'ensonga gy'aliko nti bannaye nga mulina ne reference ekyokulabirako ekyakagwawo recently ekyabadde mu parliament ekyemmwanyi ng'abantu mbagamba nti bannaye ndowooza mulabye mu parliament kiggwa nammwe. Bwe tunaaba tetusituse kununula ggwanga lyaffe tugenda kusigala mu mbeera y'okunyigirizibwa. Omanye eyo statement ng'omukulembeze asituse n'ababaka batambuliddeko ababaka 20 kyekyagitegeezezza. Omanye ekyo kiba kitegeeza abantu bwe babanga basobola okubalonda kitegeeza babakkiririzaamu era bwe mwogera bawulira. Kati nga musituse n'eddoboozi nga n'omukulembeze kwali nebaga nti yatambudde n'ababaka bameka 20 naye mwekwese atambudde n'abaana bafutu soja abatalina stable jobs naye bafuba okulaba nti buli waba ayina countrywide tour bagenda ne bwaba talina ssente at least anoonya laptop namuga nti laptop nyiga nenga febe bajja okusaba ssente tukolawo. Tulina omusaala nga mufuna omusaala bantu bakeera ne babalonda lwaki baba banoonya ffe naye nga obalaba nti azze ayina omukwano gw'eggwanga lye nti ensonga gye tugenda okutambuza yakukyusa ggwanga lyaffe. Omukulembeze bwe bambaga bali mu kuteekateeka mbaga wabula abamu ku bategesi muli mu kwebuzaabuza. Mwe mwagala bifo we mutudeyadeereza mutudeyadeya mbalaba mutudeyadeya naye mbagamba kati wano we tulaga kana akaseera ke tulimu genda kubajjiramu akawale kubajjiramu kawale ekitali ekyo ebyo by'okutula ne mubeera comfortable mulabika temusobola kwetuma ebyo tetugenda kubikkiriza kati sawa namwe yako wadde bali eri betulwanagana nabo tubafudani comfortable namwe tugenda kutandika okubafuulani comfortable. Nze I myself mbadde mbawe ebitiibwa
ngati abo bakulembeze baffe naye mulabika muli ba ku jump startinga naye tugenda nze ngenda ba jump startinga omukuomu twalina omubaka Honorable Segirinya nga tannafuuka mubaka nga tannanafuwa yatulanga ku social media nga waliwo ensonga ey'okumaliriza yonna ne bwaba yeetaaga sente ng'akola live agenda okuva ku live ng'ensonga ewedde towulirayo omwana ajja akubebera nti waliwo ensonga nga Segirinya akikwasaganya bwe yayingira parliament yamanya takyasobola kuyimirira ku social media kusonda sente yakwatanga omusaala gwe mu mbeera yakwerekereza n'amala bye yamalanga bye yakola twabiraba olwaleero tukyabuliddwa akuba ekya Honorable Segirinya muli eri mutudde muli masannaale muli amane ebyo tebigenda kukola muli bafu olwaleero muli luddawa nga at least yandibadde nga n'ababaka 20 mugula bya ambulance nga bakamala okubalonda olwaleero ku delegation eri ku country wayiritua bya ambulance byammwe biri luddawa ku bantu ababeera ku delegation kwandibaddeko ambulance z'ababaka nga muzitaddeko in case of anything olwaleero okuba kuliko ambulance kuliko M23 ezo ziba zisobola okumala okusinzira ku delegation ebeerayo lwaki tekubaako ambulance z'ababaka nga 7 nti zagenze mubaka nanyinizaga nti country wide tour yona weenaggwera amafuta nze ngagula mwe muli eyo mutudde comfortable muli selfish mwefaako mwekka mwerowoozaako mwekka mwagala awo you decided to settle for less kiri eri ekinene kye twagala mwe temukiriiko muli ku byammwe kuba mwandibadde mufuna ekyokulabirako ky'omukulembeze waffe nti bwe yayingirako mu parliament n'amanya nti eno system tusobola gy'operatingiramu ne mubaako bye mukola ne bigguka olwaleero nammwe mukiraba ne omwadde mulwanirire mwanyera byaganye ekiraga nti ne bwoba operatingira mu system eyo tewali kisobola kukola yasituka naga kati tulina kutunuulira kiri ekinene bwe tunakitereeza ebirala byonna bijja kutereera naye bino ebyeno wansi ono yenna gasiya tewali kijja kukola wansi eno nga tetunatereeza wali awo ababaka bonna we banditunudde naye mu ebyo si bye muliko kiri ekinene si kye muliko muli ku bino ebitono yensonga lwaki temumwegattako yanoonya ekinene olw'okuba nti ebigendererwa bye binene eri eggwanga lino asalawo n'asituka n'agenda n'akwata abaana batalina stable job n'abeera nabo abaana abo ne baguma ku lwalaavu gye balina eri eggwanga lyabwe wadde tebalina nnyo ne basituka ne bagenda nga bakimanyidde ddala nti basobola okugendayo abasajja ne babayoola naye nga tebafuddeeyo ne basituka basajja batu ne bagenda mwabalya mmane muli mu byammwe muli mu kwetiriboosa mwetooloola bwe muddeeno eggaali egenda kuvuga bane tubagumiikiriza ekimala tugaa nti bannange katubawe ebitiibwa bano bakulembeze baffe naye mulabika mulina obuzibu omuntu bwakuleka weetereeze oyonoonekera ddala ebyo tetugenda kubikkiriza bannange kyandibadde kya ttendo nga kyamaanyi nga kikolera ddala amakulu ng'omukulembeze agenze n'ababaka 20 bw'aba asidudde ababaka 20 ng'ali nabo kyonna ekizze kye batugamba tujja kuwaayo amatu tuwulire muli mu kudala olinda simanyi nga ze mu constituency ye eyiyo ovimbire okwo it is not going to work nze kyandinsanyusizza nnyo era kyandibadde kyamakulu nga ndaba ababaka abalinga 20 ku be tulina basituse bali mabega w'omukulembeze naye ali ne ba deputy spokesperson Alex Waiswa bali nabo obuuza Alex Waiswa afuna musaala ki mu government nti tewali naye awali omukulembeze abeera nabo secretary general n'abalala mwabalya money on a daily basis muli byemme omulinze nga ze mu constituency kwotegedde osobole okudda in the next elections nga bwe tubireetera bali eri okubeera ne comfortable bano betubisanya nabo nammwe betuli nabo wetwolekera kati sawa yakubajiramu bupale yes alright omulungi atugoberera ku mukutu gwa Credible Media UG wamu ne Trendsite Media mukola kyamannyo okulayika nti mutugoberera kyetubasaba kwe kulabika nti musubscribinga mulayikinga wamu n'okusharinga content waffe kituwe amaanyi n'embavu okwongera ate okulabika nti tubaweereza mu studio sirinzeka ndi n'omukulu kababuuzeeko abatuwuliriza ku mukutu guno ogwa Credible Media Uganda awamu ne Trendsite Media
mugamba mutya wabula nga tunagenda mu maaso tubasaba mu subscribing mu liking era wamu mpozi n'okusharinga butereevu. So olunaku olwaleero ndowooza tuzze okulabika nti tutunuulira ensonga nnyingi nnyo okusingira ddala tugenda kutunuulira ebyobukulembeze oba ebyobufuzi nga bitambula wano mu nnyaffe Uganda. National Wide Tour y'omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu eyo ndowooza eriko ebibuuzo bingi nnyo. Ebibuuzo byo weebiri bingi naye nga tugirabye abantu abadde bangi abawagizi ba Nuupu mpozi beeyiye mu bungi ku nguudo nawaniriza omukulembeze waabwe. Era nga vidiyo ndowooza bwe tuzibalazaawo nga tutandika then ne vidiyo ey'omukulu Laptop Boss bamumanyi munnakibiina ki National Unity Platform ng'alaga okwemulugunya of course eri ba MP b'ekibiina mwava. So ndowooza bye bimu ku bibuuzo oba oli awo. Era nange nina ekibuuzo kye mbuuza wano. Yesebo. Ba MP ba Nuupu bakoze ekimala okulwanyisa President Museveni gwe bayita nti dictator oba nabo bali mu kulya bikyepere. Ekibuuzo kya nkizo nnyo naddala eri omuwagizi w'ekibiina ki National Unity Platform. Ab'otunuulira ekibuuzo ekyo vidiyo oba oli awo gye tubazannyiddeko awo ya Laptop Boss alaze obutali bumativu ku butya ba MP baabwe bwe bakutte ensonga. Wakati mu kuba nti omukulembeze waabwe ali mu National Wide Tour alina abakulembeze abawerera ddala 58. Naye mu ngeri gy'aba describinzeemu agambye nti tukitwale nti 10 miyaayu egyo jjo gyadduka mu kibiina. Naga tukitwale nti ne 10 abalala balina obunafunafu tugeze balwadde naye aba MP abawerera ddala 58 ennamba eba nnene naddala mu National Wide Tour okulekerera pulezidenti waabwe okutambula yekka. Bannakibiina batono nnyo ba MP betulabyeko ku trails zino nga talaaga okuviira ddala lwe yaggulawo feeze eno ey'okusatu twamulaba bitundu byali bye Kamuli ne tumulabako Abim ne tumulabako Esoloti twamulabyeko ekisolo ewabadde by election gye basimbye candidate then olunaku lwayo tumulabyeko mu bitundu by'Ekyaggwe wali mu district ey'Ebuyikwe. Eyo nno yogedde ebigambo bingi nnyo n'alangira abamu ku bakulembeze be yasaamu obwesigwa era ne yeetondera abantu b'Ebuyikwe ti bannange munansonyiwa omulundi guli ogwasooka twesiga abantu bangi nnyo olw'ensonga nti twalaba obuyigirize bwabwe nga babupresentinze nga balinako we baatuuka mu by'obuyigirize ne tubeesiga ne tubalaba abamu olw'emyaka ne experience ne tubeesiga abamu ne tubeesiga olw'enjogera zaabwe nga baali bakkakkamu nnyo batembeeta ensonga z'enkyukakyuka ne munange munansonyiwa eyeetonda yani ye President Robert Kyagulanyi Ssentamu nti munange abantu twabalaba kungulu naye ebikolwa byabwe oba oli awo bibatimayi balagidde ddala nti balinga ate abakolera gwe baali bagamba nti balwanyisa. So ekyamazima abakulembeze b'ekibiina ki National Unity Platform bangi nnyo batakoledde bantu bye baali babasuubiramu nga ne mu kaseera kano bangi nnyo oba oli awo ebikolwa byabwe ebiraga nti baasaladde eddiiro. Bw'otunula omukulu Twaha Kagabo ono nno w'Ebukoto mu bitundu wali ebyessaza lya Ssaabasajja Kabaka ery'e Buddu. Mu Buddu awo? Twaha Kagabo oyo gyali twamulaba nga alangiridde nti ajoyininze ekisinde eky'emuke project nga ebintu byabikwasaganiza saidize eyo. Twalaba omukulu Mathas Mpuuga olw'obugulagano obutono bwe baafunamu ne pulezidenti we ate nno ng'ono munene mu kibiina deputy president omulamba mu Buganda wano ne tulabanga naye ebigambo bye bitaaniza against ekibiina. Ndowooza bwe bamu ku babadde akoonako okusinziira ku bigambo bye. Omukulu Abedi Bwanika oyo naye tebakyali in good terms n'ekibiina. Atulabye omukulu Kazibwe Bashiri Mbaziira ono nno nga yatwala n'ewali ekitebe ekikulu eky'ekibiina ki National Unity Platform e Makerere Kavula awo. Ne tulaba omukulu omukyala Juliet Kakande
ono nno mubaka omukyalo we district ye Masaka naye ebigambo bye n'ebikolwa bye bannakibiina naddala abalondoola baga nti takyali wamu nabo. Ne tulaba omukulu Jimmy Lwanga wano wennyini we babadde mu Buyikwe. Omukulu oyo naye waasibuka bulungi nnyo era abantu baayo babadde bakaawu nnyo okukiri omususa nga bamulangira ebigambo bingi nnyo. N'abakulembeze bangi abaatuuka eyo boolyawo ne basirika ng'era we wambuuzizza nti bali mu kulya biceppere oba ddala kituufu babadde ku mulamwa ogw'enkyukakyuka. So abakulembeze ba Nuupu BMP bw'obatunuulira balina obunafu bw'amaanyi nnyo nnyini ddala era abantu bangi nnyo ababadde disappointed. Kyesimanyi era Bobi Wine ekikulu nti abantu waliwo ebintu bye bagoberera okuwagira omukulu ono nga bye bibaluma byayogerako. Ne bwe tutunuulira ababaka oboolyawo b'ekibiina be yabaweereza okulabika nti babaweereza bangi nnyo realistically tebakoze kyekituufu. Ekituufu ensonga gyogerako nkulu nnyo. Yesebo. Era gye tuyita mpozi abawagizi ba National Unity Platform bakyogera lunye nti munnange abakulembeze naddala bamemba parliamenti oluusi ng'otaddemu ne bakansala tebakoledde bantu balala basalawo ne balinnya ennyonyi ne bagenda ku kyeyo ng'e Canada eyo. Naye ebintu naye banga tebitambudde bulungi ne kalengi bwe tubirese mukulu Ganja olowooza obuwagizi Bobi Wine bwafuna yonna gy'alaga mu country wide tour bulaga ki eri abagamba nti yagwa? Omuntu okukola statement n'aga nti Bobi Wine yagwa, statement eyo eba nnafu. Reason being nti bannayuganda bangi nnyo abakyalina mu Bobi Wine obwesige olw'ebyo byayogera. Kuba byayogera bwe bibanga bikya existinga oba bikyagenda mu maaso, kitegeeza nti abantu naddala abawansi, omanyi obuzibu bw'eggwanga lino abamu kye batamanyi nti ate abantu ba elites bafuuse threat eri eggwanga lino. Ekireetedde ba elites okufuuka threat eri eggwanga lino nti bo batunuulira nnyo ebyensimbi okusinga okuterera kw'eggwanga lino. Reason being nti ye ali in position oba oliawo esobola okubaako byatakula n'afuna mu mbeera eno eya gavumenti gyetaddemu bannayuganda. Kakati ye Bobi Wine bw'avaayo n'ayogera ku nguudo for instance embi ezireetedde transportation okuzibuwalira abantu naddala abalimi eyo mu byalo, abantu abalima ebintu byabwe kubijja mu nnimiro okubitwala mu butale, be bantu be tuyita abaawansi. Kakati be basanga okusoomoozebwa okw'enguudo embi n'ebintu ebifaananako bwe bityo. Bobi Wine bw'ayogera ku malwaliro omutali ddagala, ddala kituufu omuntu w'ekannabulemu, omuntu w'Ebuyikwe eno gye yabadde mu ssaza lya Ssaabasajja Kabaka ery'Ekyaggwe nga bwe yali mu Abiim, mutuufu agenda okugenda mu malwaliro ga gavumenti Health Center 3, 4 ng'ekiziyisa ezo ndowooza bizimbe na bwagaagavu bwa ttaka kwe zitudde. Naye nga bw'otunuulira ebyobulamu ebiriyo oba eddagala eririyo, awo omuntu agenda eri nga bamusindika mu bukilinika ate genda ofune eddagala lino. Ne Kampala wano malwaliro amanene, ekyo nakyo abantu b'e Kampala bakiwaako obujulizi. Bika by'amaziga. Okitegeera? Kaakati bwe twogera ku violation of human rights, reports zifuluma each and every year ng'ebitongole bya gavumenti ebyo by'okwerinda poliisi n'amagye birina ebifo bya ku mwanjo. Ebintu bingi nnyo ebireetera oli omuntu wa wansi okusigala ng'awa Bobi Wine obuwagizi obutagambika. Era y'ensonga lwaki national wide tour eno gy'aliko oba country wide tour gy'aliko olabye ng'abantu bajja in big numbers, bakyayaayaana ng'era bwe baayaayaananga nga tugenda mu kalulu ka 2021. Bobi Wine gy'anaakoma okwogera ebiruma bannayuganda ne biba nga tebiri solved, gwagamba nti yagwa, then mu njogera ennyimpi gwabanga aliko ekikyamu, kuba bo abantu bawulira message ye gye basinga otteekinga. Era ekyamuleetera okufuuka omuganzi kwogera ku ebyo byennyini bye baalaba nga bibakola ki, bibaluma, ate nga bikyakola ki, bikyaliwo.
era yensonga lwaki yonna gy'alaze obuwagizi akyalagira ddala nti abuyina buyitirivu nnyo n'okweyongerako kubeera bw'otunulira ekisanja kino ekya President Museveni ekya 2021-2026 ate ebintu bingi nnyo byakoze oba oliawo n'abanene mu gavumenti bali kusalya bwa speaker, bali kusalya bwa prime minister, bali kusalya bwa minister ba MP. Tujjukira sage ezaagwawo ez'amabaati n'embuzi z'ekkalamojja okitegeera ebyo byaliwo naye ng'ababikola bali mu kalibaya nene nnyo olya mulimu ba speaker, olya mulimu ba prime minister, olya mulimu ba minister, era ne kibaleetera n'abamu okulabika nti baggalirwa nga newankubadde baateebwa oluvannyuma lwa byonna ng'era bwe kizze kiba nti bagezaako okulabika nti baboggola ne batiisatiisa naye tebaluma. Kakati ebyo byonna bannayuganda bwe babitunuulira nga ne Bobi Wine saga ezo zonna azaazikoonako mu ngeri yakubuusa bantu gano amaanyi ge bamulaba ayina nze ndaba nga akatandika obutandisi. Anti kati wano omukulu Ganja Bobi Wine ono abantu bamulabanga mununuzi waabwe nga Kristo wamulaba manyi bano abasajja bali abakatuliki oba abalokole bakibaga nti Kristo yabanunula mu kuzikirira mu bafu kati n'abantu bano balaba Bobi Wine nga ng'omununuzi waabwe era kyova olaba nti mu country wide tour babadde bangi nnyo nga beeyiwa ku nguudo bamulamu essuubi bakyalirina ate essuubi eryo dibaawo okusinziira akaseera omanyi gavumenti buli weerwa mu buyinza abagivuganya baba bangi naye ate abagivuganya buli gye baba abangi bagira mu phases nga bwe twalaba gavumenti eno yasooka ogizoganya ndowooza yali Paul Kawanga Ssemwogerere bwe yajja okwesimbawo mu 96 wonna kakati bwe tuba tuyingira ekyasa kye2000 ne weeyubolayo omununuzi omulala abantu gwe baalabamu essuubi nti oba oliawo abali bayaayaanira enkyukakyuka mu biseera kifeefe naye ng'ate kifeefe tannajja nga tannagundiira nnyo nakufuuka w'amaanyi ate waliwo Alhaji Nasser Ntegese musajja wakaveera aja agambye naye amasannyalaze yalina mangi nnyo Besigye n'akivuga emyaka egyawerera ddala nga 20 kuva mu 2000 nga w'amaanyi. Kakati mu kaseera kano Robert Kyagulanyi Ssentamu yaliko era nga bannayuganda bangi nnyo bamuyinamu essuubi ate ye wajjidde ndowooza ng'ekintu kiri waasi. Gavumenti yonna okubakalakata emyaka 40 nga tekyuka realistically waliwo ekidevelopinga mugundi mitima gy'abantu kati ekyokulabirako nkuwa ekyali Libya ndowooza Kanuma Gaddafi yali ayingidde emyaka 42 nga yabakola ki yabatwala mu ntebe ennene ey'eggwanga naye ekyali Libya okwawukanako n'ekiri wano e Kampala nti eri obuweereza baali babukola ki baali babufuna naye waliwo ekintu ekiri nakyo ku bantu naddala nga balabawo ekkubo ly'enkyukakyuka lyonna omuntu tayagala nnyo mufutubbalako mukulembeze omu naddala nga si bwakabaka bwe bubanga enfuga eriwo ya bwakabaka emitima gy'abantu giba contented nti obukulembeze bwe tulimu bwa monarchy buva eri Katonda naye bwe kibanga obukulembeze obuliwo abantu balaba nti waliwo omuntu omulala asobola okujja n'abaweerezaamu eggwanga teryatondebwa kufugibwa muntu omu waliwo ekitandiko developinga mu bantu abo nga kyekyenkyukakyuka era bwe babeera eyo batolotooma mpolampola kati kyekyali Libya nga newankubadde obuweerezayo bwali bukola ki bwali gye buli naye ekyo ekintu ekiri nakyo kyekyabambala kati Robert Kyagulanyi Ssentamu wajjidde ng'omukulembeze atukalakasa emyaka 40 mu myaka 40 nga waliwo ebigambo ebitambula ng'ate era tebitambula butambuzi wabula nga abantu obulamu bwe baliivingamu nga balaba nti obuweereza tebubatuukako basigala bayaayaanira enkyukakyuka bibiri bye tubadde twogerako service delivery nga 0 buli kimu kyonna nga kidobonkanye abantu obwavu bubalumye okubafiirako obufiizi bwafuuka na nnyo nnomo mu Uganda ndowooza era okuba omwavu
n'okuba omunkuseere Uganda tekikyakola nnyo mawulire y'ensonga nti gavumenti kyekyo kye yateeka mu bantu. Mukulu Ganja. Yes sebo. Kulooza President Museveni ne banne bo balaba nti waliwo okuyaayana kw'abantu ku nkyukakyuka oba bo balaba bulabi nti abantu babawagira. Bakiraba. Omanyi ebintu ebiraga nti abantu bayaayaanira enkyukakyuka gavumenti yo kennyini etandika okutya. Okitegeera? Bw'etya sayinizi zeeyoleka. Pulezidenti wa ggwanga kyatambula n'asiba abantu eddakiika 40 ku ssaawa. Bw'abanga ddala kituufu abantu amanyi bamwagala era tebamwekengera era tebaamukyawa. Obwo bwe bumu ku bubonero bwe tukola ki? Bwe tunokolayo okulaga nti ne gavumenti ekimanyi nti abantu baleka nno baatukoowa. Si balabika nno abantu baatukoowa. Njagala twogere mazima. Kaakati bw'otunuulira intimidations ezibaawo mu bululu, gavumenti n'ebalaga nti ebafugisa na mukono gwa kyuma. Ke kamu kabonera akalaga nti nabo kennyini bakitegeera nti abantu babakola ki? Baabakyawa. Twabadde tugoberera by elections zino eziri ekisolo ne tulaba olunaku Robert Kyagulanyi Ssentamu lwe yabaddeyo n'emmamba nga bwe zaazunze n'ebyokulwanyisa bye tutalabangako naye nga tuli mu kalulubululu. Kitegeeza gavumenti ekimanyi bulungi nnyo nti abantu baleka baajeetamwa naye ebakwasisa mukono gwa kwekuumira mu buyinza gubaamuko ekyuma. Kati yembeera abantu bwe balaba gavumenti eno naye nga Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'era bwe tubadde tunnyonnyola nti ajjidde mu kaseera emyaka 4 mingi kyokka ng'ate n'ebizibu ebiruma bannayuganda byeyongedde kwetuuma nga kiraga nti ebbanga buli gye likomye okutambula oba emyaka buli gye gikomye okutambula n'ebizibu ebiruma bannayuganda tebikendeera byeyongera bweyongezi. Y'ensonga lwaki amaanyi alina mayitirivu nnyo oba oli awo n'okusinga kuba revolutionalists abaasooka nga Babesigye. Amaanyi baagayina naye ono oba lwakuba nti ne audience y'abavubuka. Omanyi Robert Kyagulanyi Ssentamu ali myaka abavubuka nga bakyamwerabamu ate n'abakulu nga nabo bamulaba nti atandise okusajjakula. Kati audience eyo alina y'amaanyi nnyo era bwe buno obuwagizi bwe tulaba as of now. Naye ate mpulira nti eriyo abayimbi abasasulwa okulwanyisa Bobi Wine naye ddala kituufu. Naffe tubiwulira era nga amannya ge banokolayo munne we baakubanga emiziko okwekutula era we baalina bato zaabwe when it comes to music. Owekiwaatule oyo Bebe Cool abakulu badirisa Kenzo era baga federation oyo pulezido waayo ekigendererwa kyayo n'abayimbi bonna abagikkiririzaamu kukakkanya mukulu nga n'ebigambo byabwe oba oli awo bizze byeyoleka. Waliwo n'omwana yajja n'ayuguumyamu kaawo omwaka oguwedde nga bwe yeegayiza ebikoola bye abiwoomerwa nnyo Alien Skin. Naye kaakati abantu kye beebuuza nti abakulu kibalekawa bwe babanga ddala kituufu baasasula kulwana musajja nagana amaanyi gaalaga mu countrywide tour. Banaddamu okulya akasente k'omusajja simana kumanya. So ekyo kyo kituufu bibaawo kuba buli muntu bw'aba alina gw'ayagala okukakanya deployinga amagye. Kati ebimu ku byaleetera abayimbi bano oba oli awo gavumenti okubawa ssente nabo kennyini beesoma nti tumusobola uli mudongo munnaffe ffe tulina bwe tujja omukwata nga bwe twakikolanga mu ndongo. Nze navuganyanga naye mu ndongo ng'olumu musinga n'amasannyalaze na wano nja kumulwana nja kumusobola. Abantu abo ne beerabira nti ebyobufuzi byawukanira ddala n'endongo nga newankubadde waliwo ebyagala okufaanaganamu naye waliwo ebibireetera okwawukanira ddala bye bizibu ebiruma abantu. Olwasino n'oyogera ku bayimbi ng'abo ng'oggyeko no mutabani w'omukulu Bidandi Sali naye omukulu Alien Skin yaddawa oyo yatuula mu masannyalaze abaana abamu bagayita 3 phase n'asiriira kuba ekiriwo abavubuka bonna abalwanirira enkyukakyuka oba abaagala okulabika nti balaba ku gavumenti endala bw'okwata ku Robert Kyagulanyi Ssentamu balabanga bw'oba okutteko directly era bakulwana okuuka ejjembe ng'ate bw'oba onaagwa
ogwa graduate soka no walira abakuwaga ne bakuwaga nogamba nange nja kubeerawo bagenda olaba osiimuuka mpola ku maapu kati ekyatuuka ku mulwana Patrick ne waayitaddamu kati teryamuwuuna kati yeyembeera yekubira enduulu yekubira engoma n'azina yesebo ne kati ng'ebyo biwedde wabaddewo akalulu kano ak'ekisolo akalulu ako okwogerako ki akalulu k'ekisolo nga bwe tukalabye bwe katambula emisana gonna obwedda nkagoberera naku lwonna mbadde nkagoberera okuva lwe bannakisolo lwe bagenza okukkira obubookisi naye endowooza zagenza owera ssaawa nga 19 awo ez'akawungeezi ng'abantu batandise okomplaining era vidiyo nnyingi nnyo ezibadde zisatulatinga waliwo abaakwatiddwa n'obululu obuwerera ddala 116 ku polling station emu era agenti wa Nuupu n'avaayo ne bamukolako intimidation ne bamutiisatiisa ab'ebitongole bikuuma ddembe wabula n'agamba nti obululu tubukutte nga bubbibwa ng'olwedde buli tikiti babutiikinzeeko munnakibiina kya NRM teri kigenda kukolebwa wano era chairman electoral commission yennyini byabakama ye yagenza okusolovinga ensonga zino n'akwata obululu naye ne bamukwesyoninga nti ddala kituufu ozze era obululu obukutte bulubadde buteekingiddwako munnakibiina kya NRM n'esooseezi z'obululu buno bwavuddewa nga naye kennyini ebigambo takola ki talina so emivuyo nga bwe gize gyeyolekera mu bululu obw'enjawulo n'ekisolo bye bibaddeyo era ebinaava byonna mu kalulu simanyi oba kooti eneeramula naye era by elections za wano ne bwe tunaagenda mu kooti kakati by elections ezisinga obungi NRM yeziwangula abanuupu ne bavaayo nga bakaaba nti bababbi akalulu kakati 2026 era tebadde mu kukaaba butereevu ekibuuzo ekyo kisava nnyo kuba kakati bw'otunuulira by election eyali ey'ekayunga wano omukyala Nakwedde kigambibwa nti akalulu buli polling station eyalonda nga bamulonda nga chairman LC5 waabwe baabala akalulu nga akeezezza lweyo naye tujjukira statement y'omukulembeze w'eggwanga nga newe buli kati ekyavuumira mu matu ga bannayuganda nti ne bwe muzina emirundi 10 ng'enaale tesazeewo ani anaawangula tabaayo statement eyo nnene era etuzaayo n'emyaka egy'emabega ng'agamba nti akalulu obululu nze okunjija ku mu ntebe y'eggwanga ennene gye nalwanirira emyaka 5 mu nsiko sikakasa kaakati wakati mu kuba nti tulaba emivuyo egize gyeyolekera mu by elections ez'enjawulo ne tulaba emivuyo egyaliwo mu kalulu ka 2021 nga ne international bodies ezajja wano okulabika nti balondoola akalulu baavaayo ne reports nga bagaddala kituufu akalulu kabaddewo naye tekabadde kamazima na bwenkanya bwe tugenda kukubya Nakwedde ne tugenda ne bibadde ekisolo emisana ga leero nga bakwata obululu obuli tikiti electoral commission eba independent akakalulu ekasazaamu nga lumu kuba kiba kimaze okulaga nti waliwo emivuyo keetaaga kuddibwamu n'obululu bulabiddwako naye wano biggwa bulungi nnyo era n'avaayo n'alangirira ekya Nakwedde kyakuba abantu ensisi ne buli kati beewuunya kaakati wakati mu kuba nti tugenda mu kalulu ka 2026 gwe munnayuganda zaalonda ng'era okuba ebiwoobe kuviira ddala ndowooza mu 2026 awo Museveni si bwe yatandika okuyuzibwa mu by'obululu kuba akalulu ka 2026 Besigye amaanyi yagateekawo era bannayuganda ne muvaayo ne mukaba nti Museveni ababbye akalulu anti omanyi lwaki tugenda mu kulonda okwo kakati batandika okulangirira mayi balangira mwako nga olabira ddala nti mukulu Besigye ssebe ekintu akikwasaganya ese omunange tugenda okwebakamu obudde bugenda okukya ng'ebintu byakyuse ng'era ne bwe kyali mu 2011 nga bwe kyali mu 2016 era nga Besigye yakyazoganya toka kwa balabala ne 2021 mulembe Kyagulanyi era muvuddeyo mukaaba kaakati wakati mu kuba nti ye mwami Museveni myaka gy'ekinaana eyo bwe yeesimbawo ng'okuvuganya okw'amaanyi kwali wakati wa Paul Kawanga Ssemwogerere n'Obote
Paul Kawanga Ssemwogerere ne baga nti yakawangudde Obote n'akabba. Muzeeyi Museveni yakwata kyakuna. Ye bwe yanyiiga ennyo n'alaba nti Obote ataddemu omukono omulala ng'ebyakalulu tebijja kukola. Nga newankubadde bannayuganda bayiridde Paul Kawanga Ssemwogerere talangiriddwa balangiridde Besigye. Ye alina ekkubo lye yakwata. Era gyali emyaka 5 yatandika n'abantu 7 n'agenda nga mobilizing abantu b'omu Buganda wano ne mu Uganda yonna okutwaliza awamu emmundu n'esekebbuka emyaka 5. Eruweero n'ebitundu bya Luweero metro Katonga. Yes, Luweero triangle. Era abakulu ne bakola ki? Ne bajja mu buyinza. Ese omukulu ganja nange nkuze. Kubanga mu kiseera ekyo ndaliwo. Okitege. Omukulu Museveni yaliyo. Waliwo omusajja nga Kayiira. Waliwo omusajja nga Nkwanga. Sebo nga begatiddwako n'abasajja bano abamu bajje no wawejje no ali eggulu. Moses Ali. Omukulu. Kitegeeza zaali collective efforts. Basajja baaliwo ne bayingira ensiko n'esekebbuka. Kakati abo nno bakwata mundu. Naye ate tulabye ku nsi za Africa ezimu nga bo munnange bazze mu ngeri eri peaceful. Abantu balaze obutali bumativu. Bazze in big numbers. Bamachinze to the State House. Kakananga entebe tebagitutte. Kati munnayuganda gwe azatu akabe emyaka gyonna nti akalulu bakabba. Nga n'ebibaddewo kuba eno by-election zino ezibaddewo nene ey'ekisolo ekulaga nti ebikoleddwamu bisobola okukolebwa ng'era bwe bizze bikolebwa ne mu 2026 era ne balangirira gwe mugamba nti si gwe mukoze eki si gwe mulonze kati ngammwe muyina sala gezi ki okulabika nti mutwala enkyukakyuka gye muyaayaanira. Ekyo kibuuzo kisigadde eri mmwe bannayuganda. Wakati mu kuba nti Robert Kyagulanyi Ssentamu abawadde obukulembeze leadership ye n'akulembera oba n'akwata omumuli gw'enkyukakyuka tasobola bikola byekka. Bwe kibanga akalumwe namuvaayo mukaaba nti tukalonda naye bateekamu ab'ebitongole ebikututiisatiisa Electoral Commission teri independent ate simanyi erangirira gwe tuba tutalonze mwe mugenda kukola ky'okutwala obuyinza. Nammwe kennyini wakati mu kuba tuyingira akalulu ka 2026 mwabalaba nti tebitambula bulungi. Mwabalaba simanyi amalwaliro temuli ddagala, simanyi enguudo mbi, simanyi obuli bw'enguzi, simanyi byonna nga bwe mugezaako okubiraba. Bino sibiwa beenaalemu mbiwa mmwe abagamba nti mwagala enkyukakyuka kuba bba beenaalemu ekibaleetera okuwagira enaalemu balaba nga buli kimu kyonna kitambula bulungi. Bo bali katuufu era beeyagala era bajja kuteekawo measures ku butya bwe balina okwenywereza mu buyinza oba babbye kabbe oba babatiisiza oba bo bajja bikola beesigalize mu buyinza. Kati mwe mugenda kukola ki? Kibuuzo ow'ekitiibwa ndowooza kisigalayo eri bannayuganda nga tuyingira akalulu ka 2021 mu mbeera ezifaananako bwe ziti. Kuluganya nga tumaliriza. Esebo. Obadde abantu bano obawaayo kalowoozo ki? Akalowoozo kembawa nga bannayuganda ekisookera ddala balina okwagala ensi yaabwe. Ensi yonna ng'enaakula munnansi kyalina okwambala kye bayita patriotism, okwagala ensi yo n'omutima gwo gwonna. Buli w'onaayagala ensi yo ojja kukola ebyo ebitwala ensi yo mu maaso. Buli w'onaayagala ensi yo ojja kwewala ebyo ebizza ensi yo emabega. Ebizza ensi yo emabega nga ki? Ng'okwenyigira mu buli bw'enguzi, ssente ne zifulumizibwa nga za kukola mirimu bwe giti, abantu bafune obuweereza obwo bubaleetera okutaka banusasula omusolo, wabula mu abantu ssekinnoomu ne muzezza. Bw'onaayagala ensi yo ojja kufuna obulumi ng'oyita ku nguudo embi, ojja kufuna obulumi ng'olaba abantu bafiira mu malwaliro olw'okuba teri ddagala, ojja kufuna obulumi ng'olaba ebyenjigiriza byagadi bengali, abasomesa tebasomesa, reason being nti tebasasulwa mu budde, obusente bwa lunyoto, n'environment mwe bakolera abamu basomeseza miti olw'ensonga nti facilities tewali. Buli muntu bw'onaayagala ensi yo ojja kukola ebyo ebinaatwala ensi yo maaso. Ensi ze twegomba nga za Amerika, buddayo n'osoma ebyafaayo byazo, baataka bano tuuka okuba nabo yali kolone ya Mungereza naffe yatufuga wano.
wabula ne bavaayo mu kye twandiise American War of Independence ne balwana ne batakabana America neefuuka kino kyeri wakati kuba nti bannayuganda bangi balaba Uganda etambulira ku kyattaka oba etambulira ku direction etali ntuufu mukennyini mulina okulabika nti muyiga okwagala ensi yammwe bwe munaayiga okwagala ensi yammwe mujja kwetaba mu ebyo ebinaatwala ensi yammwe mu maaso n'okutakabana okulaba nti ensi yammwe etuuka awo we mugyagala ndowooza kyekyo mukulu kale munnange gwe abadde atuwuliriza mpozi tubaddemu mu nnyumba wano mukulu Ganja Fadi ku lwa Credible Media Yugi n'omukulu Uncle Zado ku lwa 20 Media naye tubagamba nti tubasaba okusubscribinga okulikinga mu okusharinga content waffe kikulu twongera ate okulabika nti tubaweereza Ganja Fadi ge mannya. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.